Alright, we wa olwembeera y'obudde enkuba tutawaanyizaamu naye tuze mu office ya Lord Council of course munda mwe tuli tugendera ddala maaso okubeera nga twagala tumalirizeeyo emboozi eno bintu bingi nnyo tuzze tuwulira emboozi z'abannaffe abazze batulugunyizibwa ebikolwa bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne weebuuzibwa ddala kituufu ababikola baliko ababazaala balina bannyinaabwe oba balina bamaama ne bataata nga naffe bwe tuli oba they still have humane senses ako n'empisa ziri ez'abantu bingi nyujjukira emboozi ya muganda wange Jona ni munamawulire munnange nno oyo atusingwize Jona ne Basauda Madada n'abalala abazze batulugunyizibwa Walid Mulindwa Lubega oyo wa FDC ebintu bye baalabanga ku campaign trail bingi nnyo so we tukomye wali eri enkuba nga tenda tuddusa wabweru mukulu wange Mulu James nga atunyonnyola ekyali mundi ogwokubiri gwe bamuzzaayo jjukira bwe yava wali eri we baamukuya ku CMI n'atwalibwa mu kkomera ery'amagye then ate n'akomezebwayo ne mu court martial very good awo tugenda okubeera nga tutandika yes mubiru we tukomye ng'omukulu oli akukubya akaama akutegeeza nti wano nno bakuleese naye eri ensi ebweru babadde batandise okukubika tugende mu maaso kamunange ntegeera ensonga eyo saabiteekako nnyo maaso kubanga nalina zitokya zange zenali mbiseemu nga saagala ebiri eno ebweru nga tobimanyi so bamala okuŋŋamba ekintu ekyo buti nampita geno buti nampita naasomera emisango basanze n'ebintu by'amagye biki emisango gye banziguddeko nenjegaana mu kifo ky'okundimandika ku civilian prison ate bantwala mu military prison Makindye military prison barracks eyo nnene eryokukomera dda mbasibe waliwo abasibe basukka ne mu 5 so we bantuusa awo ne bantwala mu isolation yalinga sina isolation special room nga yo nafuna ku information nti bateeka mu room baba bamisango gya Naggomola babisa mundu bagala kulya musirukwe kugaba baba babi kati zinake mwe banteeka mu special room era nasangwe abantu bangi bali mu special room ne banteeka omwo ne banzigalira ne mmala akabanga nga siraba ku ttaala abindi siraba ku musana siraba kukuba nga abantu abankuma wali oyo gamba oba tuli mu lutalo oba butukuba kumayire mundu nenga munenge ni muntu wa bulijjo ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abantu ndi muntu ow'enkyukakyuka nga sina musango gwonna okubanga abasajja bebatya nnyo naye ekyasinganga okuneewuunyisa nti bajjanga ne banzugulira nga bapadde bu bucket kubanga twalinanga bu buckets bampa nanteekanga ebintu kati nga ku makyajja ne baggulawo ne ntwala ebintu byange nembiyiwayo nenzirayo kati wetegera nti kati okutegera ku mbeera y'obudde tutegera mbeera ya budde tofuluma bweru kulaba ku mbeera nga ne washirooms zenyini ziri mu gundi eyo kotagadi ziri omwo era tosobola kulaba nti kintu kyekino okujjako nga ogenza ate ku luggi gwennyini n'olyoka olaba ki n'olyokunya bweru oba ekyo sometimes kyali nga kizibu naye nga already mwalimu abasibe bangi kubanga kati ekyo kotagadi kibangirizi kinene nnyo kizimbe ne mulimu mu special rooms naye ate mulimu n'abasibe bwebebaka bonna kati ffe twalinga mu special room nga emmere ogirya wotegera ensaawa za lanchi nga bakuleetedde emmere wotegera nti ogenda kwebaka nga bakuleetedde lanchi that was the situation nga nembeera omwo okumala emyezi nga 5 nga simanyi kifa mu ggwanga essimu nga tebakkiriza kuba simu abasibe abamu babawanga okuba bawanika mu bupapula ne bagenda ne bakuba essimu nga babakkiriza okwogera ku simu abamu n'abasinga bonna okujja kuba nabanywa mu special rooms nga tebatakkiriza naye nganze essimu ezange terasigana ku CMI up to now tebakyazinoonyerezaako oba kitegeera on top of that tebakkiriza abantu bange kundaba tebakkiriza kugako ne balooya bange kugamba nga ndi awo nga simanyi kigenda mu maaso ndi awo nekanga bwe kaziti era ogenda mu kkooti n'oyambala n'ogenda n'okomawo era mu kabumu keekamu n'obeera omukomala ebbanga nekituuka nekitandika n'okunkosa obwongo nekituuka nga kinkosa obwongo nempulira nga sikyetegeera nempulira nga ensi entamye era waliwo baŋŋamba nti abasajja abamu ekkooti gwe ekintu emusango gonga munene naye nga weewunye musango ky'omunene guno gwe boogerako ekisooka ebintu bye baŋŋamba oba osomya UPDF Act
164 eyogera ku kye bayita military attire ng'ebintu bye bagamba nti oyambadde military attire nga tebibangako bituufu okubeera in possession of military stores. Yes, possession of military store nga nze bisibibeeranga nako nabyo nze sibeerangako mu jaasi simanyi nebakuba ssasi nze manyite activism wange kulwanira nsonga z'abantu kulwanira amataka g'abantu kulwanira ddembe ly'abantu. That is what I'm used to. Simanyi nebakuba mundu simanyi nebakuba ssasi na kasaali so nga emisewu nga bakiyitaddeko naye of course it was political nga bo banoonya engeri gye bagakkanyamu kubanga bagamba katono mu biru y'omu ku basajja bakyagulanyi atamuva ku kido kati nga bo balowooza nti tulina pulaani bo abantu balowooza tugenda kwokya kibuga kubanga ne bagamba nti mwali mwagala kwokya kibuga nze ndi musajja akkiriza mu Kristo mumugozi wa Kristo sikkiriza mu bintu bya violent. Yes. Me I believe nti Katonda asobola okuteekawo embeera ne tufune obukulembeze. Mr. Museveni yewe kosi abantu bangi bafa nga twala obuyinza. That's not our belief. That's not our ideology. It's not part of our DNA as national unity platform. Fe tukkiriza nti ekyukakyuka ejja kujja ng'abantu bafune obuyinza ngadde abantu tebafudde nga ku mulembe gwa Museveni abantu bamala kufa. That is us. Nebbola okubanga nti mentality yaabwe bo bakimanyi nti omuntu yenna okutwala obuyinza waliwo abuusayo bulina okuyiga. That is them. That's what they think. To me, that is not me. Okitegera muganda wange. So nga tutulugu nembeera eyo okumala ebbanga ng'emisango gye bateekako sigimanyi gimanya nga ndyawo abantu nga basirikale batya n'okwogera nange kubanga lwa time weyatuuka ne baggulawo ng'awo Mr. Museveni amaze okulayira ne bakyalira nga Banubian ba Danny Magic ba Eddie Mutwe ba Bobby Yang babatadde ze nange ne batandikawo okunziba nga banzigulira mu kalumu ke nalimu ne tandika okuba nga interactinga n'abasibe ne interactinga naye nga n'abasibe bennyini bantya era abamu yangamba nti wano mulimu bambega bali mu kulaba baagala kulaba ni goyogera naye baagala kulaba ebigambo ki byofulumya naye nga nze mbabulire openly nga mbagamba mbabulire baganda bange twetaaga enkyukakyuka buno bulamu bwe bulimu butononya abasirikale balaba babasasula sente ntono infact wenategane sente zibabasasula basasula emitwalo oba 42 waliwo osimaya galadezo osimaya galadezo oba galadezo oba meledezo ekiri awo kyaseringa nga saku babatema sente nosanga musirikale omu yangamba nenjagala okukaba amaziga ng'asigaza emitwalo 18 ayina family abantu abakuuma eggwanga Uganda kogamba awo wetutuuse nti n'abantu abakuuma eggwanga baagala ensi yaabwe nabo bennyini bakaaba awo nategeera nti n'amagye gennyini nabo balina ennaku yaabwe oba okitegera muganda wange so bangi bambulira ebizibu byabwe ne bagamba tulwana nnyo okulaba nti tufuna enkyukakyuka mu Uganda ffe kye tulwanako munnange ne bagamba mmwe musubire kakadde nga tufunye obuyinza ne bagamba twali temulowooza so wagenda mu maaso n'obulira enjiri ya enjiri ya national unity platform ate n'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga zinatuuka nga mbulira enjiri era navaayo abantu bangi nga bategedde Yesu nabulira enjiri nga abantu balokose kubanga awo kasita abantu nteekera okubulira enjiri ku Sunday nga nze abasabisa kati nga tewakyali pressure y'amaanyi nga nze abasabisa nga mbabulira n'ebigambo eby'enkyukakyuka era abantu muganda twali tumanyi mubiru musajja mubi naye musajja si mubi ebigambo ebimuvaamu wano bagamba musimanya ali violent omusajja mukambwe nnyo kubanga eri bali bagenda oba ani yabikola mbuze ndi mukambwe mbuze ndi violent mbuze nsobola okuduumira ekibuga kyonna kikwata omuliro nga za ripooti ze banninako naye nga tewali nakimu kituufu just nze am just bold wemba njogera amazima ndi bold kubanga manyi nti ge mazima kizikiriza nti Bible egamba wemulimanya amazima gali bafuula abedde so after nga wayisawo ebbanga tuli awo mu August ne batandika okuntwala mu kooti netandika ogenda mu kooti emabega kwawo nakiraza amajjo bazineza ezamajje still okay sigala nali mu general court martial tebantwalako mu civilian court nali mu yamajje from throughout nga mwembeera mwendi nga that is where I was era nze ebifaananyi binzijira abakuti nga bandi mu maaso n'abasirikale ab'enjawulo so ne bantwala awo ne basooka ne bantwala ne bankomyawo ne bantwala ne bankomyawo ejono court martial kuwa bail olina okubanga otambudde kooti eyo okumala emirundi n'omukaaga naye nga buli mulundi gulinga ng'omwezi nga gumu bakutwala ne bakomyawo omwezi omulala kati sometimes nga bayinza okugamba nti ogera kumawo nga 3 ne bakutadde mwezi ate n'ogwo omwezi ogujja nga toliiko kwegamba it is a very 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 tough court ye kooti ze gyesitalabangako in fact ekooti ndabanga emenya amateeka teri mu mateeka
era wogenze ndoza like water ndozera waliwo omusango ogwawangulwa ya Mike Kabaziguruka wabanga agamba nti abantu ba civilians batwalibwa baveyo mu court. Yes, nabisomyeko nabirabyeko. Did you find that news appealing to you? Oh, definitely. In fact, that was a very big hope. Yes. It would be a big hope, but unfortunately, because the regime and the government jetuina tukubira mateka, it is order from above. Irojo wanga Supreme Court ebiyimiriza ne bagamba we shall give you judgment of notice. Kati tukisonda kutwala emyaka 2015 njanga kutegeza mukanda wange in 2015. Uganda no society musango gwe yali yes, yeah. Era ne bakola ruling nebi akola tebikolanga so katingeza ko kulaga nti unless nga tukyusiza obuyinza bwe tujja mu military hands ne tuwa banna Uganda bino bene by'amateeka biringanga just kuludisa fe tukiriza mu mvuge y'amateeka naye nga tetukyusiza bukulembeze buli abasajja bakwata obuyinza mu nga bayiyo omusaayi era balinamu ekirowoozo nti maybe olina batugenda tulina bakuba omusaayi naye we are still praying tukyakiriza Katonda yatonde ku nsi waba ibegamba mu Colossians 1:16 nti amaanyi gonna n'obuyinza byonna ebintu ebirabika n'ebitalabika n'obakulembeze bonna Katonda yabatonda yabalinako obuyinza tatukiriza Mukama nti ajja kuteekawo embeera abakulembeze ababi bano baveewo waba ibegamba omukulembeze omubi waafuga abantu babonaabona ate omutuukirivu waafuga abantu bafuna essanyu muganda wange leero njagala nkubuulire genda atandika otambula abantu people badly off abantu tebalina ssente abantu baavu ntambudde kumpi like Nasavage ndike ya banyinaffe bali mu byobusuubuzi oba ba traders naye ebizimbe byonna akatambula mu kibuga Kampala kumpi buli mwaliiro kuliko abantu 2-3 bonna bafulumye ebizimbe babifulumye ate ekisinga okwewuunyisa ndowooza Mukama akikoze ne bannanyizimbe okubabonereza kubanga bannanyizimbe bebamu it is the same system abasula ebizimbe ebigwira n'abantu ne bataba abantu bannanyizimbe ne batabayita to account they don't even apprehend them you know the things just move nga abantu bafudde kati yonna those are curses Mukama byatutaddeko nga abakulembeze ababi bibatuleetera ashibaida lakaonja kujja nga kansala ebizimbe bizze bikola busengano zijje kubeera conversation of sema naye yeso tukaku mu August ategera dinti yeso inzo kubeera nga onatera okufuru kati wantuka mu August batanso kumpala mu makoti naye irangaza ekimanyi tebagenda kunta kubanga naenda funye kusigira nga tolina suubi naenda funye kusigira kubanga mambo case yange it's a big case kubanga your matter is big yes that's what they were telling me Naga ekintu kyo kinene ekintu kyo kinene ekintu kyo munange tutuki nga ne General Court Marshal nabo nga bagamba it was like order from above in fact one nafuna mechozo first of all bachikola ekyo nga tebagala nozo bafuna mechozo ono mwana kwana I was supposed to stand as a speaker of KCCA you know kati ekyo ne basoka bakikuba bategono butumwa wanafuka speaker wa KCCA ate yaizo kutufukira tabu secho ne bakikuba kino sita kifaako then kati ne bagana okubanga n'ekifo kino abantu kye banondiramu nga ndi mu komera ne bataleko kulaba nti bakindemisa oba kitegera muganda bantu just bafuna information kubanga bakansala bannange ba LC5 bangamba nti bali bategese okuteekawo embeera eyokumanja bindoza kati akatenga ako bane batyamu ne bagamba bakansala bakulembeze bannateekawo embeera biki kwekundirizinga bantwala mu General Court Marshal nga simanyi nti ngenda netuuka wali eri General Court n'agamba biki prosecutor n'agamba nti bannange ffe nga ffe kkooti erina omukisa ono kumuwa beyiro tetumwinako buzibu prosecutor n'abeeranga nga ali positive ku beyiro yange bali abantu bamaze okusala kubanga yali beyiro reply bali okwanukula application giwasaayo exactly then awo netuwumulamu ko General Court n'awumulamu then ne bakola ruling ne bangamba nti tukuwadde ki beyiro n'obukwakulizo tolina kutambula kuva mu Kampala Metropolitan ne basaba obukadde 10 obutabuliiwo n'obukadde 2 obutabuliiwo abaneeyimiridde awo we nava mu General Court Marshal neevaayo nga bampadde beyiro naye nga it was very very unfortunate it's very unfortunate abantu bajje baliwali muganda wange bamuyita Bruno civilian ali mu General Court Marshal era bannange nsaba eddoboozi lituugenda gye bali Bruno omusajja oyo namusanga eyo omusajja mulokole era twasabanga naye in fact that's how namutegeerera asabira wazirwa pastor Bugendo
musajja ali mu military prison amazemu kati nozo mwaka mwaka naye nga civilian ali mu special room wabula yali ajimizako nangamba nti ekyamusibisa oba bamugamba bamukwata banesasi okitegeera naye nga talina nakyamanyi kwegamba newewuunya abantu we batyo katayinza okusanga ngo ekimugiza byabufuzi oba okitegeera kwegamba embeera bwetyo zendowooza nti kikyamu nnyo okubanga abantu we batyo abatalina misango oli naabanga alina interest ye nakwata omuntu ng'oyo n'amuggalira nga talina bujulizi abantu bangi bali ekitalya waliwo mu Uganda bamuyita Kenya Moses Waiza Gimmane Serunkuma John Bosco oyo Serunkuma John Bosco golaba bamulunda LC5 wakiso up to now in fact ye yasooka nayo ye bamukwata mu November up to now is still there. We don't know what is going on. Sabo kabo tumanyiko wali abavubuka bangi tutamanyinako nga tetubamanyi manya nenga bali abamukwata atambula ali mukatali ne bayola yamadaka satika read oyo ali eyo bali omwaka mu bali bana babula tebamanyi oba balina vayo bana mateeka bagezezzaako naye gino kotimashoga wekimanyi tutwalayo mateeka eri orders ezikola nga tumaliza mbi yes walayiziddwa oluvannyuma kyaddaki wamaze n'okuba ebirayiro abantu babakulonda basuubire ki mu kisanja oluvannyuma obuwanguzi nabo babufunye ekisooka ddala abantu bange saagala nnyo bba wasuubi nnyo nti nzize ngenda bamalira ebizibu byammwe bwetuba tukyali mu nfuga eno tewali bizibu byabanyi byetuyinza kujjawo wabula kyenizo bagamba nti at least nja kugezaako ng'omukulembeze okulaba nti nsakira abaana okusoma sponsorship natasedde okola ku proposals taliko kubanga mpanika emikono gyange abali mu diaspora tulabe nti bakonectinga ku organization enene tulabe nti tufuna sponsorship abavubuka bafunira emirimu kuteekawo zisaku ezo ez'enjawulo okulaba nti njogera nabo tulabe nti bafuna ebyokukola okuzimba toilets wano mu pit latrines line pit latrines wano mu Lubaga north tulina obuzibu bwa line pit latrines ojja kwesanga nga abantu tebalina toilets ezo ez'ebweru ez'amazzi nga eziriwo zajjula eziriwo abantu nga 5 so that is very wrong ebyo bintu ebimu ebireeta obulwadde so those are the things betunulidde okulaba nti tuyinza kuyamba tutya toilets zino okuteekawo public toilets nga KCC okulaba nti abantu abo twewala obulwadde obwo then of course ensonga ya kasasiro tukyajogerako nnyo era njogeraganyako ne bannanga bali mu kanso okulaba tukoze tutya okulaba nti kasasiro ono buzibu kati ogenda mu butale ogenda mu bitundu ebyenjawulo kasasiro yetumye mwati that is one of our responsibility obligation yange okulaba nti ebimotoka birina okubeera okubanga weebiri nina okubanga nti abavuga ebimotoka some of them are lazy tewali n'omu abakuba ku mukono tewali n'omu abamonitoringa kati kasasiro nabeerawo nga tuli n'omu abagambako kati ogwo mulimu gwange okulaba nti monitoringa abantu abo n'ebintu ebyo bikolebwa n'ebintu ebirala bingi nnyo 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 kubanga ebibiina by'abakyala tubisakira bintu bingi bye tugenda okulaba nga tuyambaganamu n'abantu baffe ekisembeyo ddala I know case eriemu kweyo eri mandated okugoberera mu fiscal planning of course sigamba nti gy'oli naye era ne mu council musobola ku influencing ebintu bino okubeera nga bikyusibwa oba bikyuka ebizimbe ebize bigwa emirundi egiwererako ddala what could be the solution oba ekyokuddamu ekyekizibu ekyo ekitokera ddala ndowooza first of all tulina waliwo kyebayita we have bad policies kubanga leero twali biti tukyalina bizimbe bigwa kino ekyekizimbe okugwa tebisoose kati ebizimbe buildings have been collapsing over 10 years back bize bigwa naye tewali policies nti ekizimbe kino kibeera kigudde tulina okukwata abantu ababisudde the engineers bani abacontractinga ani asayininga gundi eyo bagita batya technical drawing eyo gundi technical drawing ani ateekawo gundi eyo ani akuba technical drawing eyo ne babakwata ne babagalira ebino okubanga policy naye kati ojja kwesanga nti kati bagenze mu kooti ate tewali bujulizi ojogera what I'm saying n'ebintu bino bibeerawo nga ziringa policy omuntu afuna atya gundi structure omuntu afuna atya technical drawing y'ekizimbe ekyo bajja approvinga batya ebyo bino okuba nga biri mitendera ate ekizimbe okibeera kigudde how are people compensated abantu bafa bamereza bwe zifiiridde mu bintu ebyo how are they compensated ebyo tebiriiwo so bino ebintu byentunira okubanga ngenda kubaze mpabula
era nga ngatako ku ttaffaali n'okugoberera kubanga tulina technical committees tulina committees kati tulina physical planning committee eyo committee y'amaanyi bayina kankuwulire with the political wing we are there tulina we oversee we are there to oversee that's one of our role fe tulina kulaba fe basupervisor baabo ba technocrats kati tulinga nga fe babossi baabwe fe tuli babossi b'abantu naffe tuli babossi b'abantu kati omulimu gwaffe is to oversee ebintu ebitambula mu kazino physical planning committee mwe tulina okuba nga tugonjoola ebintu bino eno era nsaba mukama abannyambize zino komiti zenjagala okubeerako kubanga ezikwatana ne humanity obulamu bw'abantu tosobola kukkiriza muntu oli n'ateekawo kizibu kubanga akuwadde enguzi million 2 mu kukiriza you approve this n'oteekawo ekizimbe nga kigenda kutta abantu ekizimbe ne kigwa wansi naye n'otalabanga muntu yenna gwe bakwase bwagenze mu kkooti that is wrong. Ekibalina okusookera ku ddala ani eyakuba gundi eno technical drawing ani eyakkiriza ekizimbe kino okugendawo kubanga teri muntu ayinza kuva eri n'ateekawo kizimbe out of the blue so ebyo bina kawukumi tugenda batumulunduula obwaga bwange obusembayo njagala okwebaza bannayuganda okubanga bataddemu obwesige okubanga bambeereddemu naddala abantu bange abeerubaga north mwebale nnyo tebandya mulukwe abantu berubaga moderator abantu abo banjagala nnyo ne bampa kamunga ndi mukube nange njagala okubagamba nga mutandya mulukwe era nga otamujja kulundwamu nange sigenda bali amulukwe ngenda kusigala ku nsonga z'abantu ngenda kusigala ku mazima ngenda kusigala nga nkulembeza nga nsosowaza ensonga z'abantu kubanga ngaffe NUP tuliwo ku maanyi g'abantu n'amaanyi ga Katonda. Wow, ye Councillor, Lord Councillor Mubiru James of course yakikira abantu nakulabye namirembe bakulisa ko ne bungujja ku council oba ku waneno ku city hall ye Lord Councillor LC5 noze bigambo byasinze okwogera ku bitegene embozi jimbade mwagala okumanya in detail oba a thorough conversation ku biche byagenda maso when he has been in Communicado the brutal arrest n'ebirala byonna tubitegedde naye era ndoza bakumaddeme namwe kino kigendera gye muli nti nammwe muzaalibwa buzaalibwa abantu ngaffe maama wo oba mukadde wakomawo oba wabeera nga waali do you think she or he would be happy ku bikolwa ebyennyini bakutuma okole would they be happy era naawe okubeera ng'okirowooza mwembale kubeera mu kutu Uganda ey'enkya takuma mpeera wankumire ayi Katonda akuma amaaso mogi